Abubakar radiyallahu ta'ala anhu oluvanyuma lw'okumulonda n'agenda mu masjid n'ayita abantu bonna n'abagamba ebigambo bino. Yalayira erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba fa inni qad wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum. Bannange munnonze namusalawo okubeera nga nze omukulembeze wammwe, nze LC1, nze president, nze MP wammwe, musazeewo okunnonda naye sinza asinga okubeera omulungi gye muli, sinza asinga okubeera n'amagezi gye muli. Fa in ahsantu, wembeera nnongosezza mubeere nga mukola ki? Fa ayununi, mubeere nga mungoberera ku nsonga ate mumpagire ku nsonga gye mannongosezza. Baganda baffe betulonze mufeeyo nnyo okubeera nga mulongoosa era mugoberere amateeka immwe ge mulowooza nti ge malungi gye tuli. Muleme kubeera nga mufuna amateeka agabafibalingako mmwe mwekka ate aganyigiriza abannansi abamaze okubeera nga babalonda. Abubakari n'agamba wa in asatu, bannanga wembeera nsobezza ku nsonga yonna temulowooza nti nze omukulembeze zaasinga okutegeera ennyo, fakawimuni, mubeere nga munsikiza, mubeere nga muntereeza. Bannanga abakulembeze betulonze ife ababalonze naffe tutegeera, tutunula tumanya nti no fulani okoze ensobi naye tubeera nga tukugambyeko. Muleme kubeera nga mutukwata, muleme kubeera nga mutucunya, muleme kubeera nga mutuvoola, muleme kubeera nga mutuvuma. Abamu batuuka n'okugamba kati mwe abasiraamu ampa bululuki. Nabo kyo tubeera nga tulina ensonga gye tulaba nga etulumye. Bannanga mbeere nga mukitunulamu n'eriiso ery'ekisa. As-sidqu amaana, bannanga amazima, omuntu eyeekwata ku mazima bubeera buvunaanyizibwa bw'omukulembeze yenna. Buli yenna alina mu kifo ky'alimu manya nti okwogera amazima buba buvunaanyizibwa bwo okwogera amazima. Lwaki oyagala okwogera amazima ku nsonga gy'omanyi tutegenda kufevalinga, ate ensonga egenda okubanga ekufevalinga toyagala kwogera amazima? As-sidqu amaana, ogenda kubanga okulembera abantu bonna, lwaki oyagala ofevalingako abafamireyo n'abantu bo ng'ate abantu bonna beetaaga okubeera nga bafiibwako? As-sidqu amaana, bannanga amazima kintu kikulu nnyo kyekiraga obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze. Olaba abantu abeetaavu, abantu biki beetaaga, togamba nti ate tubanyigirize mu nsonga eyo. Mutugulewo toilet mu kibuga, abantu bangi nnyo, nabo kyo buli toilet tubeere nga tuseekamu nga nnyingi ng'era zaffe tuyisolozeemu ssente. Amazzi ga gavumenti tutuule wansi tugambe nti abantu ffe ababasaavinga. As-sidqu amaana, tubeere nga tuteekawo ebisale tugambe nti public toilets eziri mu cities abantu tebasasula ssente zonna. Tubeere nga tumanya nti alhamdulillah abantu tubakoledde ekintu ekyobuvunaanyizibwa. Tegeere nti abantu beetaaga okusomesa abaana baabwe, tuteekewo amasomero ng'abasomesa basasulibwa mu biseera. As-sidqu amaana, bannanga okubeera omwerufu mu nsonga y'obukulembeze. Ensonga eyo Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yagiteekako essira. Amalwaliro abantu balwala tugateekemu eddagala. Faayo otwale obuvunaanyizibwa. Lwaki owo walwala bamutwale Kenya? Lwaki gwe olwala bakutwale Kenya? Lwaki gwe olwala bakutwala India? Lwaki gwe olwala bakutwale Pakistan? As-sidqu amaana, bannanga obeera ofunye obukulembeze faayo nnyo ku bantu b'okulembera. As-sidqu amaana, faayo nnyo ogambe nti bannange ndwadde nange bantwale ekiruddu. Otuuke ekiruddu olaba abasawo abatafaayo ku bantu. Otuuke ekiruddu wobeera toyina ssente togenda mu x-ray. Otuuke ekiruddu amanye nti oba toyina ssente teri musawo akukwatako. Otegeere nti as-sidqu amaana, okubeera omukulembeze obeera muntu wavunaanyizibwa, si kutulugunya abantu nga bamaze okukulonda. Yenkola y'obusiraamu. Abubakar radiyallahu ta'ala anhu n'agamba wal kadhibu khiyana, bannanga okubeera omukumpanya ng'oli mukulembeze eyebeera corruption esinga okubeera eya waggulu. Lwaki ekigambo kyenyinza okukozesa ekitegeeko obulungi? Okubeera ng'oli mukulembeze n'otafaayo ku bantu b'okulembera eyebeera corruption. Omuntu yenna obeera nga tukulonze ku bukulembeze beera ng'omanya nti obeera omukumpanya obeera okoze corruption.